Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo. Mbaniriza nnyo nate ku programu yaffe. Programu yamwe namwatulira ekiro ky'olwaleero nga bulijjo omutesitesita waayo ze Anne. Banange njagala okubeebaza okubanga mwagala nnyo programu eno abagyagala okubanga mugirinda ku ssaawa zino era ne mubanga mugyesunga. Programu eno etuusibwako Sheikh Zaid ow'Emutundwe wali opposite ku University y'Abasawo era mwe ab'ebizibu abalina ebiganye okutambula abanoonya abaana abagala kweyambulako bisiraani mugende ewa Sheikh Zaid ajja kubanga abalombera dduwa mube nga mutereera era nga tukyaliko programu ku TV yamu ABS ebawumuza ebirowoozo. Njagala okubeebaza abalonzi bonna abalonda programu namwatulira ku RTV Academy Awards era tukyali bakabi nnyo era mweyongere okulonda temukoowa paka lwe tunaatuuka ku buwanguzi. Njagala n'okwebaza abo bonna bambi abaze nga mutusabira olw'embeera ya daddi wange kubanga mulwadde era nga nsaba temujja okwessaala tukyazeetaaga mwongere omusabira ku lw'ekisa kya Mukama tewakitasoboka. Kale ngenda mu maaso n'ebbaluwa yange naye nga sinnaba kugisoma ebbaluwa eno yavuddewo omukyalo omu tujja kuba tubitegeera oba gwendi naye oba si yaliwo naye omukyala nina omugenyi wange mu studio nga mukyala yena musaba abe nga abeeyanjulira ababuulire amannya ge ne wajavudde tulyoke tugende mu maaso n'ebbaluwa yaffe. Nyabo nsanyusa okulaba olwaleero. Kale nyabo nsaba oyongereko ku ddoboozi tube nga tukuwulira naddala abo njagala abalabi baffe babuulire amannya go ne wajovudde. Abalabi baffe mbalamusizza nnyo amannya agange nze Lina nga nviiridde Mutundwe. Lina aviiridde Mutundwe. Gwe mukyala Lina Nakitende ye nnyabo. Nsanyusa okulaba nnyo. Kale nnyabo. Omanyi ensonga lwaki nzize nkubira obusimu okuva wiiki eri ewedde? Simanyi lwaki. Ssaawa zino tuli mu studio za ABS tuliko programu namwatulira. Ye nnyabo. Totya programu byakunyumya mbunyumya si byakukaza nga biri byolaba nti simanya biki tugenda kunyumya mbunyumya era ng'ensonga ekumpisiza nafuna waliwo yampandikira ebbaluwa. Ennyabo. Naye yampandikira ebbaluwa eyo nga mukwano gwo. Owange? Era oyo mukwano gwo ng'alina byayagala okwatulira kuba nkubaye tuli ku programu ya namwatulira ng'alina byayagala okwatulira naye nga sinaba kusoma bbaluwa eno njagala nkubuuze. Of course manyi olina emikwano mingi. Ennyabo. Naye emikwano bulijjo gisowagana si kyekyo? Olina mukwano gwo gwe wali osowaganye naye naawe ng'okimanyi nti wasowagana naye oba wamukola ekintu nga kikyamu nga kibi naye nekitakulumiriza oba n'otafaayo n'ogamba oba agende. Gwe nakola ekikyamu neŋŋamba nti oba agenda okugenda okuva mu maka ge oba mukyawagana oba twawukana nga tetuddamu kukolagana oba musajja oba mukazi simuyina. Mikwano gyo gyonna okyali nagyo? Gyonna nkolagana nagyo. Bulungi. Ennyabo. Kirungi. Kale ku kyalo okwo kwobeera ne balirwana abo buli omu mukwano gwo? Si bonna nti ekyalo kyonna olina kubeera mikwano gyo tekuli nti bowalana bakuwalana bwe mutakolagana nabo n'ebigambo ebifaanana bwe biti. Nze munnaye nakola bulungi siina gwe mpalagana naye. Kirungi. Kale waliwo omuntu eyampandikidde ebbaluwa naye omuntu oyo mukumpandikira ebbaluwa yabadde ayina byakwemulugunyaako. Mbu mukola ki? Simanyi. Nebbaluwa ngenda gikusomera nga tuli babiri. Soma mpulire. Kyenva nkubuuziza nti waliwo omuntu gwe wali osowaganya naye sooka onnyumizeko ku mboozi ntonotono. Oli osaba ddiini ki? Ndi mukristaayo. Oli mukristaayo. Abantu abeeyisa mu mbeera ey'ekirogologo wali obawuliddeko?
nze sibimanyi ebyekirogo naye wabawulirako ko nandi basanze waffe twakola tetuloga nga muli basabi ewamwe wantwetwe nze nazaalibwa Mutundu era gye nkulidde oli wa ku kibuga lwaki omutima gwange gungamba olinimba ng'ate nkulimbye eki kale ngenda kusoma eno ebbaluwa naye njagala nsooke nkubuuze njoke ntegeere oba gwe njogera naye gwenyini ebbaluwa eno waliwo omukyala bamuyita mukyala Sam omumanyi namubuuza nangamba bwe nakubulira erinnya ojja mutegeera mukyala Sam mumanyi mukwano gwo oba muganda wo omuyita otya kale mukyala Sam oyo si mukwano gwange ate si muganda wange tuyinamu oluganda bwe rutyo si mukwano gwo si muganda wo muyinamu oluganda bwe rutyo kati mukiiwo mwana wa ssenga wange kizibwewo alabika era abeera kizibwe wange mu Buganda omwana afumba ne ssenga oba ne kizibwewo okufumba nga tugatika omusajja baawa bwakwana musobola okufumba wamu bw'oba omusajja alabikako nze nankwana mmukkiriza toli mufumbo obufumbo ndi mufumbo naye oba omulala bwakwana okkiriza owa kizibwe wange bw'aba alabikako ng'asinga kuwe wange ng'ogenda ng'ofumba n'ekizibwewo ate lwaki nzikiriza okutuula naye awaka omugjawo abaddayo ewa ssenga ogambye osoma ddiini ki ndi mukristaayo bawa kizibwewo bwakwana ng'omugoba nga addayo wassengawo ng'akisooka addayo ewa ssenga nga nange ndaba ku birungi baawe byabadde amuwa ebiwange biyinza okuba mbadde sibifuna ogamba nti nno bw'abanga alabikako kakati goli mufumbo bw'ogenda ewa bba wa kizibwewo kiba kitegeeza nti kizibwewo omuwa bbaawo nga muwa bba wange anti oba omuviiridde ng'oyagadde bbaawo olwokuba kuwanyisa nga tukyusaganya gwe ng'ojja nonze nga nzireeyo ate gweoba togenze wuwe tebiba bya buli lunaku bitya ate tebiba bya buli lunaku nti obeere waabaze buli lunaku oli kizibwewo kubeerayo ennaku zimu na zimu kati bwe njagala bbaawe nga yadde ewange ate oba oba ovudde ng'oyagala bbaawe mukazi wattu byewampitidde nadda nkyabuuza kati tunyumya mboozi bagamba okumanya tekuggwayo oyinza okuba byewampitidde ebyo wali oyagadde kubba wa kizibwewo bw'oba byewampitidde ng'onnyinyonyola ng'oŋŋamba nti bino bye nabadde nkugamba bye nakuyitidde omanyi nakugambye kwegamba tulinga abali abawayamu nze njagala nnyo okuyiga ate ne bantu bangi eyo abalaba ABS TV abaagala okuyiga kyenkubuuzizza nti mu bufumbo mu Buganda omukazi omuwala akkirizibwa okufumba nekizibwewo nongamba kikkirizika bw'abanga bawa kizibwewo alabikalabikako nenkubuuza nti gwe bw'oyagala owa munno ye tayagala wo bw'omugoba mu ddyali nayingira eriryo kiba kibi ewange kiba kibi lwaki mbasaagala akati ndoza kangende bugenze maaso nebbaluwa byenkubuuza si bye biri mu bbaluwa oba njikuwa ogitusomere nze nagiwandiika nange sinze nagiwandiise naye ngenda gisoma era oli bwe yagikuwandiikira n'agikuwa ng'akwesiga nze bwe naasoma ekitaliimu ekituufu bayirawe oli mukazi nno mugezi era olabika biri muno mu bbaluwa olabika wabikola nga mbimanyi nze nagiwandiika twali babiri ne yagikuwa kale ngenda bale kansome ebbaluwa era munaito onkubire mu studio oba mpite bouncer gwe obimbuuza nti njikuwa ogisome nze gye saawandiika ogimpa otya ngisome nange sinze nagiwandiise tuli mulumbe abalabi baffe abalungi ngenda kuba mbasomera ebbaluwa yaffe ekiro ky'olwaleero naye nga sinagisoma mama Janet nkutumidde nnyo amanyi ka message kagenda kujja essaawa yonna nammwe mwenna abalaba ABS TV namwatulira ekiro ky'olwaleero nga sineerabira programu eno eddibwamu saa 8 ogw'emisana era alina ebbaluwa yonna gy'oyagala okuwandika okwatula
onkubira ku namba y'essimu noba ng'ombuulira wawe mba nkusanga sorry nemba nga nkubulira wawe bonsanga era enamba y'essimu eri 077 865 mu lufuutifuuti eri 077 965 872 nja kuba njiddamu nga tumaliriza ebbaluwa yaffe naye kansooke nsome nebbaluwa eva ew'omukyala ayitibwa mukyala Sam. Gyebaleko nnyabo mukyala n'amwatulira nkulamusizza nnyo era weebale emirimu egyo gy'okola. Nze mpitibwa mukyala Sam era mbeera wano Kireka nga mpandiise ebbaluwa eno nga njagala kwatulira omuntu eyampisa obubi ate nga mwana wa ssenga wange. Omwana wa ssengawo wange yabeera kizibwewo. Kansome ebbaluwa munnange n'abandi wano nga naawe oginsikako naye nkwegayitidde byonna bikole naye toginsikako. Mwana wa ssenga wange omukyalo oyo ayitibwa Nakitende era nsuubira yeggwe ennyabo. Nakitende nafuna obuzibu ebbaluwa nagitomyeko naye njagala nkusomere kubanga ogitunuulidde essaawa zino naye toginsikako. Nafuna obuzibu ne bba wange emyaka nga 2 emabega era neŋŋenda ewa kizibwe wange okumunnyonnyola ensonga ezaali zintuuseeko mu bufumbo bwange. Bwe namunnyonnyola n'aŋŋamba alina gy'agenda okuntwala ababe nga bannyamba. Nze ndi mukazi mulokole naye nakkiriza olw'okuba nalina obuzibu ng'omusajja ayagala kungoba waka. Maama mukyala Sam yalina obuzibu ki nebba bwe yakunnyonnyola? Teyabikuwandiikidde? Agambye yalina obuzibu era byonna yajja ewuwo n'abikunnyonnyola anti kakati bino tunyume babiri era nga bali mu ddiiro. Yajja ewuwo n'abikunnyonnyola nti afunyeemu obuzibu. Yali afunye buzibu ki? Omusajja yali amukuba? Era we yawandiikira ebbaluwa nga taŋŋambye nti awandiise ebbaluwa agikuleetera. Yandiŋŋambye nti mpandiise ebbaluwa ngitwalayo yagiwandiika sijjukira yandiŋŋambye era byonna yandibikuteeredde mu bbaluwa nti nagenda naye oba nali nina obuzibu bwe buti ne bwe buti nze byesimanyi. Anti agambye nti yakunnyonnyola n'omugamba olina gy'omutwala naye bye yakunnyonnyola byali biki? Era musiru nnyo oyo omwana omuwala. Byonna yandibadde abikuteeramu lumu nga bwe yasazeewo okuleetera olugambo. Si lugambo olwo luba lugambo. Kati gwe nkubuuza wasembadde omulaba oba nakoma ddi omulaba kuba si kyamanyi na gy'abeera gyazungire ennaku zino. Eyakoma ebiseera ebyokumulaba yali kusanzeewo bikunyumiza nga yalinsanzeewo binyumiza ebyebbaluwa nti agenda kuwandiika ebbaluwa ye kubanga biri bye yakunyumiza byenjagala onkwonereko nti omwana muwala oyo yannyonnyola yandinsanzeewo binyumiza kati ekitegeeza gwe omumanyi nnyo sirina nakye mumanyi era mumanyiganye nnyo okunsinga gwe naye okitegedde nti ndi mwana waani wasenga okizibwe wange teyasobola kujja kuŋŋamba naye najja eri ggwe kuba ggwe oli munyirivu nnyo. Nedda maama kwegamba bettanira banyirira be babuulira ebizibu byonna yandibikunnyonnyodde era onyirira we yakwegombera okujja obbikunnyonnyola byonna n'ava eri webale kusiima naye sigwe omulamwa gulabika era bwe kiri. Nsaba twogere mu muntu nsaba osooka okkakkaneko alina ebizibu byali afunye mu bufumbo nga nze nabo mutuusaako naye sigwe mutuusaako naye engeri gye muli nti muli bamukwano ate baluganda n'abikuyitiramu kati byenkubuuza yagamba nti baawa amukuba baawa amugoba bava ku kyokutabuka nebba anti nagambye lwaki teyabikugambye byonna yandibitadde mu bbaluwa ye
kubuulira nga mbunja kubuulira ng'obuzibu bwava erinze ye okuva mu maka ge atandika okuzungazunga atyo n'olwana ayina n'olwana byonna era ndowooza yabigamba ebbaluwa munaye wenkomye eweddeyo nga yawandiika nnyimpi bulala kati nze yafuna bizibu ki ne bbaawe ali bikunnyonnyola nga muzzemu okulabagana obuzibu bwe yafuna mu bufumbo bwe ngende mu maaso n'ebbaluwa ogambye eweddeyo anti ebyo bwe mbadde nkomye kati ngenda mu maaso saabitegedde ojja bitegeera sandizindako kakati omukyala ono agamba bwe yafuna obuzibu nebba nakunnyonnyola n'ogamba olina wogenda omutwalako kakati agenda mu maaso n'agamba era bwe yaŋŋamba bw'atyo twakeera ku makya nali lubuto ne tugenda n'antwala ku musawo omuganda ne bampa ebiddagala by'okunaaba era n'andagula kati okitegedde yali lubuto kya bulijjo omukazi w'olubuto alina okunaaba eddagala wagambye osaba ddiini ki ndi mukristaayo mmwe wamwe temunaaba ku ddagala ate omusawo omuganda yagaba eddagala ate kati eddagala lye banaaba bagenda mulago balijja mulago obadde ki kati lwaki gwe tewali munogera nze kwegamba ennyumba eyange yeetolodde ensiko kwenoga eddagala tontegedde ate tombuzaabuza saagala wepankepanke nga ate oli mukazi mulogologo oli agambye wamutwala ku musawo muganda kyotegeeza ono mukyala Saamu watuukira n'okuba olubuto omwana muto nti tayawula musawo muganda ku ddagala anti yali anoonya eddagala ery'okunaaba ne ŋŋenda ne bampayo ku ddagala ery'okunaaba lwaki saali munogera nze enju eyange yejjudde eddagala omuddo ogwa buli kika ab'embuto gwe banaaba agamba nti wamutwala ku musawo omuganda ne bamuwa eddagala ery'okunaaba kati munno alina ebizibu lwaki omutwala ku musawo omuganda ng'ate yagambye mulokole ate gwe naawe gamba oli mukristaayo be abalokoka ebyo batatuukiriza ate gwe abalokokako ebitundu gwe obukristaayo bwo bujjuvu kubanga omujjuvu gwalagirira n'abalala ku basawo bagende batereere senga yali mulokole nga bwagamba nti mulokole mutuufu asula awo woggana ekiro kyonna awo woggana nga bwali omulokole teyandikiriza genda ku musawo yandisuze nga awo woggana ebizibu byo ne bimukola ki ne bimuggwako n'atakiriza genda nawe ku musawo muganda teyandikiriza kwegamba wali okenda kirabika okozesa nnyo abantu bano sooka ombuulire bakola ebyaddala kubanga abantu bagamba mbu baffere bakola ebyaddala nze simanyi oba bafere oba si bafere gwe bikukolera ate nze olaba nina ebizibu binzijjudde yabirina ayinza kale kaakati munnange bw'omala omutwala ku musawo omuganda ne bamuwa ebiddagala n'abinaaba ne bamugamba ne baŋŋamba naamirize bba wange muloge abe nga tankyawa nga bwe yali agambye alabika yabikozesa bubi senga yali abikozesezza nga bwe babimugamba omusajja oyo yandi mukyayidde ki omusajja yamukyawa kubeera takyabeerayo yamukyawa bambi kati lwakiyita mukyala Saamu kitegeeza ebyo ebiddagala bye byabaawukanya be bamanyi oba yali takyafumba bulungi yamanyi kati lwaki togendayo n'ofumba anti wagambye osobola okufumbira ne mukakizo ate nsobola okufumba naye bbaawe yali aŋŋambyeko taŋŋambangako kati ataŋŋambangako ŋŋende mwekutizeeko nti sebo obadde ki kati singa nakugambako era sikyayagala nange alabika n'omusajja alina empisa embi byebyo byembadde nkubuuza luli omusajja akola biki jasisula ate mmanyi otebereza butebereza nti alina empisa embi simanyi wangulira ate abakizibu obwe yavaayo atogambye osobola okufumba naye ate yankakasiza nti nvuddeyo ate era kati sisobola nakugenda kubeerayo abo boogambye abalogo kaakati bamuwa ebiddagala alaamirize kuggwe kunze bbaawe baleme kwawukana
Kaakati bw'amala obbimuwa n'agamba naye okuva olwo twatabukira ddala ne bba wange, omusajja n'atuuka n'angoba nga n'omwana wange sinnamuzaala. Kaakati olwo yafunamu ki? Lwaki wafiiriza munno okutuuka okumufiiriza eddya? Yagambye nti nze yali mufiiriza eddya lye. Okugenda ku musawo kye kyamuviirako amaka okutabuka. Era galabika gaali gaatabuka dda. Ate mwaite mulagenda ku musawo yali tabeerayo. Kati yali agenderayo ki? Sigwa mutwalayo. Ate ali mwana muto nti namussa omugwa mu bulago ne mukwata bwendi nga tugenda tukungujja. Bw'oba n'ekizibu omuntu ayinza okuwa ku magezi n'oweza ngamba. Beesirwalize eyo. Baawo kozi yagendera ki? Ogambye oli mukyamufumbo. Nawe kabbaawo nawe akola safari. Bikwatako. Oba bye wampitidde okubuuza ebyo mu maka gange. Kati ebya mu maka gamuno wayingira mu byaki? Yeye yeereeta ewange. Era yeye yagamba nti ne mubuuliramu obuzibu bwe nnina. Nze sinze yakonkona ewuwe nti nnyabo mwasuze mutya muyina buzibu ki? Wamma kyembadde sinnayawula. Kaakati engeri gye bayokana ne bbaawe. Anyway, kamaleyo ebbaluwa eno nga tetunnaba kuwummula. Oba omalamala oba togimala gw'omanyi. Kale ekyavaamu okuntabukira nayawukana ne bbaawe nga tanaba nakutuuka kuzaala mwana. Bwe nagenda okusaba ewa pasita omu n'aŋŋamba, pasita sijja mwogera linnya, n'aŋŋamba nti ekyamviirako obufumbo bwange okufa, nina mukwano gwange ate nga wa luganda lwange gwe neesiga ennyo, naye ye yandoga okutuuka okutabuka ne bba wange, ate nga nkimanyi oyo Nakitende. Munaye gye baleka emirimu gye egy'okuloga. Kati kirageza gwe tebasobola kukuloga. Ndoga bw'oba oyagala naawe. Ate nze munaye nkulogera ki? Gwe watwala munno umusawo biganje kati otuuse n'okumuloga. Anti kati olwo mwegatte babiri muwere omuganda. Tukuloge. Mundoge namu. Ate gwe atalogwa. Naye nze ndowooza oli musawo muganda. Ne muloga. Yamanyi yeeroga yekka. Kati agambye mulokole. Gwe wamutwala n'okola ogugo n'amala ne yeeroga. Ate nze bwe namutwala ne mba nga nze muloze. Wabula mukazi gwe. Anyway bannange abalabi baffe abalungi tugenda kuwummulamuko katini oba ngenda ebbaluwa erabika. Ate nnyabo nina ekintu kye ŋŋenda okukulaga n'ekintu kye ŋŋenda okusomera oba buyita obukakafu kuswaze mu maaso g'abantu. Mpozi ngonziruseeko. Abalabi baffe abalungi programu eno batusibako Sheikh tugenda kuwummulamuko katini era tube nga tukomawo mu ddakiika ntono nnyo temuvaawo. Yali basa jenesiga nali nterekedde amabyange baginsibako bagitwala nakati noonya siterera. Bakulisayo nnyo mukuwummulako abalabi baffe abalungi mwebale kubanga mukyekomedde ku television ABS era nga mukyaliko programu namwatulira mwena ababeereza bu message matumidde nnyo era mbaagala nnyo yonna gye musinzidde. Tugendagenda mu maaso n'ebbaluwa yaffe naye ng'ekiro ky'olwaleero era ekitundu ekyasoose tawadde n'omukyala mukyala mukambwe nnyo nange mutidde naye tujja kumalako omukyala Nakitende era tugenda okuba nga tutuuza oba tutuuziza nennyini kuwandiika bbaluwa. Manyi byonna byoyogedde kusaba oleme kuddamu byogera kati kuba tuli ku mpewo era tugendagenda mu maaso omukyala nyini kuwandiika bbaluwa mukyala Sam abe nga tweyanjulira amannya ge gennyini ewa gy'avudde era atubuulire byali bitya byamutuusa okumuwandiisa ebbaluwa era bwe tunaava wano ndowooza bwe tunaafuna amazima agali mu bbaluwa yaffe. Nnyabo tusanyusa okulaba. Kale nnyabo. Ngenda kusaba weeyanjulira abalabi baffe amannya go gennyini omukyala Sam tulitegedde ne wa gy'ovudde. Mannya gange nze Katrina. Oviiridde? Nviiridde Mutundwe. Oviiridde Mutundwe? Mutundwe Mutungo? Mutundwe? Mutundwe. Okay. Kale Katrina weebale ebbaluwa yange saagala osibe busungu bibaawo naye tugendagenda mu maaso n'ebbaluwa gye wawandiikira omukyalo ono. Omukyalo ono omuyita otyo? Mukyalo oyo
sengawe yanzaala. Sengawe yanzaala abakizibwewo Yennyabo. Kaakati bw'abanga sengawe yakuzaala ono omukyala yayagalako ku bbaawo. Naye awo simanyi kuba waliwo amagezi ge yampanga. Ono yennyini. Oyo yennyini. Amagezi nga gakwata ku bbaawo oba nga gakwata ku ye? Nga gakwata ku bba wange. Ng'alinga ayagala okukulemesaayo? Yennyabo. Ng'alaba oli ffala naawe n'ogatwala? Nedda munnaye era yamala nannemesaayo. Wavaayo? Navaayo dda. Kaakati ki ekyakugyayo? Munnaye kyali bwe kiti. Nagenda ne munyumizaako ebizibu byange nga mmanyi nti ndi kizibwewe. Nga mmanyi nti ajja kumpa ku magezi. Yaŋŋamba ebizibu bye naamunyumiza omusajja nga tasula waka, musajja kyokka nga ndi lubuto, sifuna kyakulya, ndi awo bwe ntyo. Nga mmanyi nti engeri gye ndi kizibwewe ajja kunnyambako ku bizibu byange. Ono oyo yennyini asaba nnyo kale n'okugenda mu kyaki sikiwantaaki agenda. Genda mu maaso ate baana tukubampi. Wentyo namunyumiza ebizibu byange omukyalo oyo naŋŋamba nze nninayo omusawo wange nsobola okukutwalayo ko nze musawo omusawo w'amannyo omusawo w'amaaso nga mugamba musawo kyoyo gw'osobola okuntwalako nze musawo muganda oba musawo muzungu tugenda kusaba nti oba kiki nga manyi nti gw'oli muki oli mulokole ko nze naŋŋamba nze omusawo wange bulijjo mugenda keera akola naawe ajja kukukolera nga okiwulira nga wakinnansi naŋŋamba omusawo oyo ali kuno ku kyalo naye kati gwe engeri gy'otatambulira ebyo oli mwana muto ebyo tobimanyi jangu nze nkutwale nga ntwala nga nnyingira enayingira ng'omusawo aŋŋamba muwala oyina bizibu ki nga munyumiza ebizibu byange byonna byonna omusawo olwakola biki ebyo ebimufuula omusawo saawa ezo yakwata awo simanyi ebintu nankwatira awo eddagala simanyi ntekere ng'omusajja munva bwe muwa waalya nampawo n'eddagala eryange eryokunaaba kuba nali lubuto nga lwa myezi 6 bwe twatuuka ewaka oyo mukwano gwange kuba yeyantwala oyo nze mba kizibwewe yeyantwalayo ku musawo kati ne mugamba nti lyerina eddagala lye bampadde ko ye yakutwala n'akulekayo yantwala n'asigala ku mulyango temwayingira mwembi we yasigala ku mulyango nze nennyingira ne bampa eddagala bwe bampa eddagala ye ne tutambula ne tudda ewaka we twadda nga simanyi nti ayagala ate bba wange nga nkoze ono ngayagala bbawo ye nnyabo nga simanyi nti atampalana kale byaliwo ebityo nga nze nga tanjagaliza kati ate nze nali mmwagaliza nga nze mmanyi engeri gye ndi kizibwewe nange akola ki agwagaliza nga tubeera awo nagenda olaba omusajja yeekyanga kuba eddagala saalimuwa ddagala nalitereka nange lye bampa okunaaba saanaaba natya gwe gwali gusoose nga sigendangako mu basawo sibamanyi ndi mwana muto nakafuna olubuto nindabanga embeera enkaluubiriza kati omusajja mwennyini twatabuka omwo mu nju ne tuyomba ne tuyomba ne tukola ki naŋŋamba nze ekisooka noyo simanyi akuyita kizibwe ekisooka nze namukwana dda ye kati we nagenda ono ne munyumizako naye bambi wali olowooza nti nkutwala ku musawo ng'omanyi nti nkwagaliza ng'olabye n'ogenda zunga kino ekyalo kyonna nemugaba bwotyo bw'oyogedde olwokkakkana nsibyemu bintu ngenze ewaffe era kati ewaffe gyembeera nazaalira n'omwana omusajja namuviira omusajja yangoba naŋŋamba afunyeeyo omukazi omulala oba yali afunye ono nange ekyo simanyi kuba engeri gye yantwala ku musawo kirabika kyali kigendererwa akukyayise bbaawo kyakana ebidagala bye baakuwa okunaaba kirabika baali baagala nneme na kuzaala nina ekintu kyenalabye wano kakati mukyala obadde oli wano wobula kunkuba nti ndowooza obiwulidde kyekyakutwalisa muno ku musawo gw'omukristaayo ekisookera ddala okukula ekyokubiri ate bbaawe agamba yakukwanako ate obadde ogamba simaya bwe ndaba ng'asinga bamutwala kati wali ogobaka kyawo sinakategeera
ngamba abalokole basinga okuba bannaddiini lwaki yagenda n'asaba lwaki tewakimugamba nga tonamutwala ku musawo nze nali namutwalayo mu kisooka yagendako ku musawo oli mwana muto gwe ku myaka gy'olina oli muto gwe wali ogenze kwama ku musawo neddo yo kennyini eyantwala eyansitula mu nju kuba ebyo ebiseera nali neebaka nnyo naŋŋamba yanga weebakiriza ng'era yajja ewange nga nze sirinnya wuwe ng'era yeesembeza ewange yenga mulina ebintu mu nju yenga ng'oyo bwalaba ebintu mu nnyumba yo ye kuba ye omumwe temuli nga n'obusefuliya temwasookerako kaali kange naye ne bamala ne bafuna ki era twamala ne tufuna oyo n'ankwatibwa obujja alabika bange yali kitegeeza ekyeva mu bbaluwa wagambye kati pasita yakugamba nti ono akuloga naye kakati kale byonna obujja bubeerewo lwaki ologa kizibu nga mulogako kyoyo kikye nali mulogako mu bukazi obumpi bannaye muba bulogo nga mulogako ki ffenna tufaanagana nga nkulogako ki muba balogo bwebakwatira minyira gwe nze nga nkuloga ani ndoga wale yagala akusasule kati nga nsasula ki nga ne bwakubako okuli atasobola kukuwegerako mbwakuweeko mbunga omuloga era kirabika kyekyandoza emmere teroza muntu mwe abakazi abampi mu omusinga okuloga abantu wampitira okuntwala ewa musawo ate kati ye muntu wabasawo gwe muntu wabasawo gwe abasawo wali obajjeewa lwaki yakkiriza ogendayo anti lwa nsonga nali nkukkirizamu nti engeri gyendikizibwewo ojja kunyamba naye wali oyagala just kututabula maka kati akusinga obukulu bw'aba tansinga ye mbuuza nze mukulu ennyo ayitiridde nze oli mukadde muzibu mbundi mukulu oli mukadde toli mukulu nnyo sigambye nti oli mukulu twayimbira minitengerere naye ngambye oli mukulu kwono ate bambi n'omusuula mu nsobi n'omutwala ku musawo omuntu aba n'ekizibu nagenda mukulula ayina ekizibu nali mmamunumirirwa akati ologa wa ekitegeeza wali oyagala nze nveemu mu maka goddemu kati nga naawe tofumbayo lwaki gwe tofumbayo bannaye nali mmanyi omwagala bulala sisobola nali mmanyi gwe wamufumbirwa maama nga mwatijja bwe navaawo nga bannaye nga mwatijja abantu ne banyumiza ku kyalo saazaala siriyo siru nnyo senga wange yakola n'enso by'okuzaala mu basoga kakaanaguli ate twamugamba fe be muvuma obusoga fe otusinga otegeera nga mutegeerera lwaki nze namukulekera lwaki namukulekera lwansonga ndi kizibwewo lwaki namukulekera lwansonga oli kizibwewo nze ndi kizibwewo nali sobola vuganya naawe nemukulekera naye naawe yakulema bambi nze ate kati bambi ndya nnywa naye wali erinakaabanga kale siganye naneba neŋŋenda nenkaaba naye kati gwe naawe kyakulema baateekawo na mulala nnyo mupya kati owulira kikuluma si busiru wali eri wankozesa ensobi naye kati tosobola ginkozesa nnyabo musiru munno yaliwo simanyi oba yaani bampandiikidde ebbaluwa sabitegedde nabitutegera nga lwaki tobitegeera bannaye gwe oli kakazi kalogo kazibu mwewanaabannaye oli kakazi kalogo oli kalogo mukyalo konna konna omanya abalogo abaliko nyini ontwala oli ontwalawa gwannema kati naye lwaki bwakulema n'omusajja yakudduka omusajja yakudduka oli mulogo omukazi yakudduka omusajja yakudduka oli mulogo tetusobola gwe sobola nakuddira bannaye gwe oli kasiraani omanye akasiraani kennyini gwe sisobola kudda kuba ne pasita kennyini yaŋŋamba ondoga ate oli akola kisingako ebyo abalogo be bantwalamu teguwera kuba lwa nsonga naye nali mmanyi oli pasita gwe mugezi kati notululira kale gwe omukazi gwekulaba ngaomuntu ategeera baaba obunene bwakufiira bwereere simanyi wekulubuuta yekalayo mwenna busiru bwebwo ate kati fe tetulina busiru bwamu gwe musiru kiki ekikuleese wano tugambye tuli aba
gwe musiru tulyaba tetuli babiri olyomu madibuko gandi waliowuliddeko akagamba nti nno emikebe emikalu tubanyokerere mwe bakalu nze mukalu ate ndigo kyenyiza naawe ojajinga olabe nze mukalu mwe bakalu simanyi gwe oba otubuulira gwe mugeza nti anti mwe bangi sikitegedde oba mwe bakalu oba nze mukalu kyokka obulogo bukuyisa bubi ate bannaye ye olaba n'omusajja atuuka okuddukako n'akusuulira abaana mu nju oli mulogo bannaye mukazi nakukwata ng'ologa n'ekiro bannaye nyini ng'otusera ekiro kyonna naawe omulogo bakukyawa kyokka bannaye sitani naawe omulogo bakukyawako nga bankyawa kitaawe yali anjagala bagambye omusajja yamulekera abaana omusajja yamusuulira abaana lwa bulogo kati ofunamu ki kati gwe atali mulogo toli mubufumbo ndi mubufumbo nooli mwenna mufumbe nnyo abatali balogo era ffe abatali balogo munnaye tujja nywera mukama agenda kuwa omusajja nga mukama agenda muwa omusajja yaluwa bw'omulogo sebo suubira ekyo toli kisuubira nakufuna musajja yadde n'omu ng'okyaloga nze sitole ngitegedde bwengi omusajja ono gwe yakutwalako yebbaawe oyo omusawo muganda amazima gali nti abalabi baffe abalungi ndowooza mulabye mukama alina engeri gy'ayanukula abantu b'emitima emirogo tebeekweka kaakati n'ono yakikola munne ate yeefuula mbu nno abyegaana niboona abyegaana nammwe ababadde batulaba tewali kyemutalabye kasita ogambye oli musabi kasita wamma ogambye oli musabi mukama ajja kwanukula ajja kuwa omusajja era naawe ekibonerezo kyo ekyakutwaza muno era wali ondozendege n'okuzaala tuli ku programu yaffe namwatulira tofaayo gwe tofaayo tugenda kwogera nga tuvudde ono mukama bulungi obudde bwonna bannange mubadde balabe balungi tuli ku programu namwatulira abasibiddwa enkya ku saa 8 mujja kuba mugiraba musube bulungi era mweraba yali basajja nesiga nali nterekedde amabyange baginsibako bagitwala